No. Okimanyi nti omuyimbi yena nango situka go wetaaga media. Kaifas? No, so konzire mu wizi. Ojetaaga oba tojetaaga? Nze seetaaga media. Togenda kaka media kunoonya oba kwagala. Media naye kunoonya. Gezaako. Tubanoonyezza bangi abo. Oli serious? Kati nze nkugamba ekindeke ki. Naye nga just kyenyinza okugamba kiri kimu. Jamani. Nti ffe abamu tetugenda fuukamirira mwe basajja mmwe. Omuyimbi nga wosituka. Kiki osinga okwetaaga? Omuyimbi nga osituka weetaaga fan base. No. Media ekwetaaga naye ekwetaaga. Nze Kaifas omuyimbi yenna ekisookera ddala ekisinga okutunda omuyimbi tiza social media. Olina fan base gyetagenda kutuuka social media gyetuuka. Omuntu ali ekabonga ali epakwacha asobola okukulaba ku ssimu ye. N'afuuka fani weeyo gyali n'akwagala eyo gyali. Before nga tonaba creating fan base. Yes, alright, tubaniriza ku mukutu gwa Kaifas the broadcast ko tusinzira gezaako okuba tukwasaganya ensonga ez'enjawulo. Ne mu kaseera kano tuba tuyingiddewo ogezaako okuba tukwasaganya embeera nga bezigezaako okuba nga zitambula mu mbeera ez'enjawulo wamu ne mu bisenge eby'enjawulo. Tuba tuyingiddewo mu kaseera kano aka entertainment ngera bw'omanyi nti ffe tuwaayo okuba nga tugezaako okuba nga twongera ku bannaffe n'ekyo kikono kye tuba tusobodde ate nabo ne batandikira okugezaako okuba nga beesitula okusinziira ku bitone bye baba balina. Studio olunaku olwaleero ndimu n'omuyimbi Nakinku ate nga bagamba ffe bwe bamuwuliriza obulungi you may think otudde ne Ziza Bafana Katonda waraga naye nga ate ekikwewunyisa si ye gwe tuli naye olunaku olwaleero ogenda kuba omutegeera bulungi nnyo omusajja muyimbi awangalira mu UAE mu kyondo kya Walabu ba mu Emirates gye bayita Dubai ate nga mwasinzira okuba nga akakkalabya emirimu gye wamu n'ogezaako okuba nga akwasaganya embeera ez'okuyimba mu nsangi zino. Abaana bangi bali mu Dubai wano bakuba endongo n'ategeera bw'omanyi nti mu kirasi twatulangamu bangi naye ate yakulembera nga yabanga omu ababawo okubiri okusatu okuna mpaka kwasemba. So ne mu kuyimba abayimbi tukimanyi muli bangi neera mulimu abakulembera squad mulimu namba 2 gawula bageze kamiliyoni baga nti ze namba mu Uganda East Africa n'amawanga galinanyawo. Kale babita Kaifas straight out of the exhibit Uganda to the world, the alien skin of Dubai, the Bobby Wine of UAE, the powerhouse, the King Congo Superman. Yes, I'm a Superman. I think I could was the name boy, echirevute kuli. Yeah, man. Nenga. Nesi ngakula wachiganda change. Nange wento salongo. Soka wayandi yabatu Kaifas the nga sena be yanjuli ansoka ko yanjulira gwe na kwanjula. Yeah man. Sajja gwoli wa maanyi. Kaifas omanyize nekwekadda bino bintu nabikowa. Yeah man. Kubanga tukoze ebyakabi bingi ne mwana kasajja kayemba ne kagamba basiima okoze ki ogenze so bana abantu mwana bangi tukola ebyakabi ne tubakolera birungi ne balaba kibi kye kirungi tebakiwa mukono so ensonga lwaki nze nsose kwebaza webale teka tofaali ku ndongo y'abaana mu UAE kubanga abakyali bangi muno bafiisa bufiisa baana ekyo kituufu dukira omwana agenda okuva e Kampala okujja wano yandibadde avimbira e Kampala najja naga akantobe wano kati ate wasanga we banne abasobola omutwala mu maaso n'ekyo kyabadde akola e Kampala okubanga kimubeezeza okupaka emyaka kati gye bamulabidde kimuzaamu amaanyi omwana kimuzaamu amaanyi kuba bino bye tulimu kati wano si bye byatutonderwa twali twatonderwa nakukolera waffe mu nsi yaffe oli mutuufu nnyo brada naye ensi yatabuka neyonooneka kwega buli muntu yafuuka kyanaggwe ebyaddala salongo nze sometimes wemba ndaba abantu abali Uganda ewaka amaziga gabula okumpitamu ate nembatya bakola batya naye ate nosanga omuntu asumuse n'ayita mu miwaatwa n'atonya nagezaako aye nosanga asanzeyo munne kale bo kale katugaye bavimbamu ale n'ayagala mbu abakuba enkokola akufiisefiise Kaifas awo wenkugambira nti awo ate abaana bakoowawo dda nze nga kinguizi banjogamu nga siinamu kaki kasette banjoga nze kuba endongo when it comes to music bro even I don't want hear anyone talking about music cause endongo tugikubye nze Kaifas wanti nesimbawo kuba kansala nansana nikakulimba na wala ndi kansala w'enansana municipality ochenge zone musanvu abana be Yesu amala nansana masito amana bachali wange mena rakabu big up on yourself bafani bange nze kingwizi wamwe kati ndi n'omubi
so se mwebaza kati yenze bannange bakyali bange mwenna baliyo sungu bungi naye si busungu jasi nti kubeera serious kino ekintu tukizanyiramu buzanyizi bafala batulimyako nga tuli bakabi so otekkiririzamu teyagenda kukkirizamu bampita dansa tigubinda binda ne banwanisa yamala kajereka tomanyi bwenkwegwaniza kujagera munafaza dekalira kweriranisa laba bonna nagiza yo dansa ulizi dansa kingwizi laka omubi dozo muyimbi ekikwatagana n'omuyimbi oba owulira bulizi according to the introduction n'owulira flowing ajafu ne bw'aba ayogera bwogezi abayimbi bebeera mu rhythmic way of talking kati omusajja omuwulira ayogera naye alinga ali ku maika ali mukulaja naye olunaku olwaleero agenda kuba atuyisa mu bintu bingi nnyo. I think this is the first time okuba ne King Wiz wano ku channel tubadde nga tujja tubeerako n'abayimbi ab'enjawulo abazze nga batukyalirako ate era gwe asoose okunkyaza mu UAE ng'ate bangi bampita dda neŋŋaana walla nze sijja kukulimba sibanenya abakyali bange mwenna abalina media muno naye mwetereezemu mulaninge okutambulira ku mulamu omutuufu muve ku bino mbu oli alanga bizigo byono mbu alanga gundi ono yes tubikole nate temwekubira mube genuine when it comes to this side respect wetudda ku eno business respect nemuleke kugamba munoonya kyakulya wano tewali anoonya kyakulya wano waliwo mubuli omu mugagga ekyo twagala kiri kimu unity aye tulabe nga bali abali eri abaafikira abazanyidde ku nsi yaffe fe tubalaga nti obulamu butambula buti tebulina tambula nga mufootola abamu oba bakiba byanaggwe nti bano be baana tulina tuli wamu tulina kwerwanako tulabe nga tutuuka gye tulaga so Keifas gwasoose okunkyaza ate mbadde following ebbanga era nenno okyali wakabi era wali okyali wange gwe wakyaza Bonman nokyaza kyali wange bamweta Brains the underground king nokyaza kyali omulala omwana mulungi wampisa Dr. Wiki kati buli wazija nkulaba yes bantu bangi bokyaza nze walimu abatankwatako bano aboogera ku byabwe byokyuza one on one nobatuuzaako ebyo byabwe when it comes to music nze nsooka netuna ku saidi yange naye buli wogatta ebintu bino byonna mukimpa amaanyi so nentuuka negaa ngenda kujja naye nga nkyakwetegereza Keifas mwana oli wakabi ebyaddala sikuwaana bwanyi tugenda kumpa mulimu ekituufu zisiri TV presenter era nja kubaraga ongabe jangu kinguzi siwana bakyala otize sibawana abantu bakyala ne bantu mubeere kune mitima ejaddala wero yo tukwatagane Keifas kyekyo gwasoose ate kati nyizo bansomoludde ng'omukisa ngujje ku omusajja w'omutima mulungi kale tuli proud pali by Lily Beauty Parlor go neetaga okubanga bakolako makeup ndako okubanga bakusiba enviiri kwetaga okubanga bakola enjala in conjunction with Jordan Classic Nails bekwatenga tenga bagaba bakuguddewo Blanche endala go bonna bonna oli mwana wa buwala owangalirawo Ajumani bakuguliddewo Blanche empya eryawo mu Ajumani beera ng'obeekwatako ku nnamba eryawo oyagala kukolako makeup oyagala kusiba enviiri oyagala kutereeza njala oyagala kizigo gwe n'omuwala yagala okwerukamu oyagala kusigala mu kalayo naye ng'olina olususu soft and smooth olina bunnako weerusa ne bukulemerako byonna babikolako bulungi nnyo beekwate ennamba yaabwe eryawo wansi bajja kuba bakolako bulungi kati tusumuludde tugenze mu mbeera ya ndongo gwe n'atali mudongo ngenda kusaba vidiyo gibuuke naye ate gwe omudongo nsaba otule oluwulirize naddala gwe wenna ng'owangalira mu UAE oli muyimbi osuubira okuyingira endongo obadde mu ndongo naye nga embeera nyingi nnyo zigezezaako okuba nga zibasiba okuba nga endongo egenda mu maaso yes ni mukajozi kamaaniyo bwe kirimye genda ofe eno ttiimu ya Katonda Arsenal babakubye gasiya buloolo naye nga King Wiz nga tuzze ku side ey'endongo twagala onnyonnyola abantu actually before way back when nayingira wano 2019 2020 2021 which is after COVID nakachiru realizinga just of recent nti you people muno mu UAE mulimu abayimbi I think 1 year ago 1 year yes omwaka gumwe mabega nga basajja bamba bamaze mu emyaka 8 emyaka 5 teri aba introducinga kituufu naye mwebase nnyo muno mulimu emikutu egy'amawulire giruddemu recently gundi Vibes yaka celebrating emyaka 3 in the industry of entertainment I believe nti wali baddewo a lot of opportunity eyali badde okozesebwa abayimbi abo bonna ogezaako to kick off because it's one of the greatest media here in UAE bajita bata Vibes UG ebadde mu industry no okumala emyaka 3
Weewaawo ffe twakatandika nozanze I started this channel mu November around gwa 10 last year. As of now we are trying to do our best okufuba nga tu uplifting talents ez'abaana si bayimbi bokka noli ne babajjanga fashionista olyajjanga akola kino. We believe in talent and we welcome each and everyone on the floor ogezaako okushowcasinga ekyo ye kyawulira kyasobola okubanga akola ki akola. So according to you nebbanga lyomaze wano ngera bwe nkibuuza abalala kiki ekibalemesezzaako okubanga endongo ya UAE obanga muwamba mu community y'Abannayuganda wano mu UAE kuba I believe mu UAE wano tuyina community y'Abannayuganda ennene. Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, toyina Emirate mogenda genda muno nga temuli Bannayuganda. Kitegeeza we have a big number of Ugandan community here in UAE. Naye lwaki mulemeddwa okubanga endongo yammwe esafu esinga mu bantu abo n'okubanga babategeera bulungi okubanga musamba akaji newaka okubanga babamanya ne bategeka show ne baleeta abayimbi ab'okuva e Uganda tekuli wa UAE n'omu. Ekyo nno kikyuseemuko mu nsangi zino abaana abamu bagezezaako okubanga bakirwanyisa because I was one of the people abali mu gundi eyo mu kugezaako okukirwanyisa nti n'omwana wana atisi waba baleesa abayimbi ayikuva e Uganda bategeka abaana abasoba 12 oba 3 abayimbi wana basobola abakola ki abayimba. So luckily enough mu shows ezibadde zijja zibaawo probably okutandikira omwaka ogwedde nga gugwaho up to now nti I've been so happy okulaba nga abayimbi awano batandise okubateeka ku banners the likes of Baboni Man, but Dr. Wiki, I've been seeing them, but Archie Brains, on that girl Mora, Shani Styles, I've been seeing them. Twisted Mind from Abu Dhabi, Nabala Baba take a night show recently, Wanonga Balina battle between was it Twisted Mind and this girl on a Tambra rapping, Annie? This guy. But Tambra rapping. Yeah, no. Bundi. Dimio. So nawala wagao naye kati twagala otubulire kati nga gwe you've been there oli musajja muyimbi toweewa mawulire tokola kigoloze ndongogenda gitambuza otya mu mbeera nayanza mukama wange muganda wange ekibuuzo ekyo first of all nyinza okugamba ekintu ekisooka oyogedde ebintu biringa bisatu nanga bya ddala nga tobibuuza nadi nakusalamu ntandikire wali naye ate kati kantandike wano ekisooka tugenda ova gye tuvudde yonna abantu abamu balowooza tutandikidde wano kye tukola Kaifas kino ekintu senga okitandikidde wano wandibadde tokikola olw'ensonga wandibadde ne desperate naye kitegeeza kyava amabega ng'okikola olina era ekyakuleetana okunoonya gadgets nakunoonya money olyawo w'abasajja ddala olw'ensonga eryemu nti Kaifas n'onkyazanga nkusinga ssente nyinza okukumanyira nnyo kati bino bye bintu ebimu biri awo nti buli wobeera oyaggayagga okola ensobi nnyingi nze kati kale sijja kwewaana naye neebaza Mukama nti nagenda okujja wano nga ntegedde ensobi zange zonna namanya nti mu nsobi eno bweti naye omukisa guno gwampitako we guti nti nava e Kampala nga lino ntegedde emusic kyetaagisa ki okuba owakabi oba okuba ku ggwanga lino nemmanya ebintu ebibadde binnemesezza ofuuka ki superstar of course I'm bad and I'm bad and I'm bad. Yeah man, I know that. I like that. So sometimes onansonyi okyaza baganda bange bonna wano naye nze njagala obangattire bonna mu kantu kamu sokolineko njagala tugende mpola kigambo ku kigambo abayimbi bangi bakyala ku kyano wano ogambye ki okyaza baganda wange bano abayimbi bonna n'abayita ba fashionista ntunulyawo ennyambadde okumbye ofulumye nze I'm always smart nze bafaani bange kibasobola okunjagalako nti wizi oli superstar ate mmwe bakyali bange mwenna abali abayimba let me tell you this to become a star togenda kumala yimba nga nnyonza be ready always look smart teweyazika lugoye olwokugenda tambula buli wotambula manya olindi icon bakulaba
so wetuddayo ku mulamwa najja buli muntu ajja ano ng'amanye ensonga ze nze sajja wano okufuukira Dubai superstar bayimbi abali omwenyweze najja wano kunoonya ssente indasitule yaffe ya Uganda mmanyi tegenda bba wano bino ebya wano nze kati mbabuuliramu endongo eri sirias eri Kampala kyogereko ekyo kyova olaba bano bakyali boŋŋambye mbu bwe banoonya abayimbi kyokka bakimanyi bano abaana bayimba buki bulungi naye badduka Kampala ne baleeta abasiiwuufu abo bakyali be Kampala basiiwuufu mani mwe bakyali be Kampala muli basiiwuufu naye bakyali babaleeta bano mumanyi lwaki bano bakyali mbalaba babatya ensi yaffe ennungi jasi bagyonoona bwonoonyi basiiwuufu naye be balina endongo mwe muyina endongo olw'ensonga mumanyi kye mulina okukola kati waneeno tulina obuzibu bumu tutandise funa bano bakeifazi abategeera nti be bamanyi music kati Kampala wewali pulezenta ategeera nti ono musajja yani bano abazze bano bani simanyi bali yenisikini simanyi ono omulala akuba ennako onaita Fiki Gaza ebyo kati gamba ule mwe bafiki Gaza simanyi alien skin waneka Dubai temusobola adde n'okulinnya bamba gambe ki senga mubadde mwajja eno ne mutomera naye ekituufu kiriwa ewammwe Wizi alien skin I think is one of the artists yali akubyeko Dubai n'ajogoloza teyafuukidde Dubai star yafuukidde Uganda so Uganda mulimu fruits nga n'oba otunula otya bakinsa abalabe bakabi bakuyendo ngoninga bali waka bakuwaka kati mwe bakyali mmwe abatuma media oba bamma abana media wano bro toyina kyomugattako toyina kyomwongera kwabula mulina kwegatta wamu ne baga abantu abo bannayuganda bakabi kopap nze ntunula show z'abanigeria wano boy tebimanyi na kuyimba naye ajja ne presenter n'amukwata ne banyumirwa obulamu n'amukyaza ku poster ne babateekako ekitali wano so Uganda raise up nadamwe babali mu industry ya wano fote tulina kye tubaagaza wabula nimba butwagala naffe tuba tubaagala neze tojja kundaga gundi ate nange kuwani ngenda kuwana ki ongambe vibes yuji vibes yuji oli wakabi kubanga kirabika erinnya litambudde nnyo naye kati manya ensobizo weerwaneko okuba n'omutima omulungi noonya ku bantu abalina talent noonya ku baana kubanga abaana bano balabe bagenda okuziika be bagenda okuwaana be bagenda okwagalira abaana bo so odda onolinyirira abalala mwe baani abalala balemanye essaawa zino mubadde mwe mulina okumunoonya no okimanyi nti omuyimbi yenaina ngaositukago weetaaga media Kaifas no sooka onziremu Wizi ogyetaaga oba togyetaaga nze seetaaga media mbuuziza bubuuza omuyimbi nga wosituka ki kyosinga okwetaaga omuyimbi nga osituka weetaaga fan base no media ekwetaaga naye ekwetaaga nze Kaifas omuyimbi yenna ekisookera ddala ekisinga okutunda omuyimbi tiza social media olina fan base gyetagenda kutuuka social media gyetuuka omuntu ali ekabonga ali epakwaci asobola okukulaba ku ssimu ye n'afuuka fani weeyo gyali n'akwagala eyo gyali before nga tonaba creating fan base kati wulira kino Kaifas togenda kaka media kunoonya oba kwagala media naye kunoonya gezaako tubanoonyeza bangi abo oli serious kati nze nkugamba ekindeke ki naye nga just kyenyinza okugamba kiri kimu nti ffe abamu tetugenda fuuka amirira mwe basajja mmwe nebatiwinza ona kuŋŋamba kengwizi gwe ne dijja niyetaaga munne nze ne dijja omwetaaga okuba ennyumba dijja namwetaaga dde emyaka egi Wizi oli wa kabuli si kabuli abantu tebaagala Kaifas mazima abo ba dijje tebaagala ki mazima ebyaddala kati kamugabe ebigambo bino mpulira taata dijja afuna sente meka mu bbaala ekidipendeze ku bbaala kigyalimu ndongo gyakuba yagiyimbawa ese abayimbi zebakuba batera situla bayimbi bameka bangi asanga luyimba lukubye n'alwaga naye n'alukuba mu bidongo right public lwemusabye omwana lwataddemu ssente ye biki n'abafuna bafaani be bambi bano abamufollowinga ku layini zagundi ne balutambuza nabo ne bajja ne baleeta ne bawujja obunyama kakyovula abaana bedda babakubanga zirayiti nnaku ffe tetugenda bakuba wabula twagala tubabuulira ekituufu let's cooperate we don't want to fight you just we need you to cooperate with work together
nze simanyi kwogera bintu bya mirembe nga njogera mazima nze ninga president wange Bobi Wine kye kirungi mazima ge gali kufuula ow'eddembe wadde Keifas onansonyiwa nze kinjagaza president gwe bayita Bobi Wine Kyagulanyi kiri kimu kuyimirira ku mazima ye basajja ayogera ekikuli ku mutima kiwandyagadde okwogera nakyogera Mukama yakuuma obulamu ate Mukama yagaba gwe newonalwana Keifas oninnyeko Mukama nga yagamba nja kuyitawo abo abaana benkuga ali emisikini olio ne gundi tebandi badde bakabi naye Mukama akuwa bubi mukisa gwo walla mulowooza kigenda kwetagisa ki abayimbi wano mu UAE okubanga musobola okubanga muweebwa platforms ez'enjawulo okubanga ennyimba zammwe ne bw'oba toliwo wizi nga tokoze appearance mu bbaala nti DJ asobola okukola mixing nga mulimu oluyimba lwo Keifas ekisooka kye kimu abantu abo ba DJ ba promoter bandi bonna batumanyi ate bammanyi olw'ensonga lwemu ambad ku bayimbi baabwe be balina tewaliwo muyimbi asobola kunneeyimbamu kana akantu oba olikakwata njagala gwayeyita DJ wa wano wakabi mulina abantu bemuwaanawaana eyo njagala omuleeta omunsimbeko njagala ngenda sasula ebbaala wootegesa ebintu byo byonna n'ebyokunywa tuleete jjajja ategeera ekintu oŋŋamba nti omuyimbi woyoyo ogenda sasula sente zange n'obudde bwange koza muwake bato bagisetting basetinge bato oba baleeta bayimbi baabwe bonna nze sikola na lihaso mu UAE wano oseka kwewulira muyimbi ki sijja kugaba bakyalibo totya wangambye balina bakyalibo bwe muyimbi ki gwewulira wano mu UAE goyinza okwewulira nze wano nyinza okugamba kiri kimu omuyimbi wa wano bonna sijja kugamba nti mulimu abayimbi temuli tebayinza nakudda wano kunneepimako mbuuza lwaki mpulira aye Keifas nawe okimanyi abamanyi abayimbi b'e Dubai nze abayimbi b'e Dubai bonna balaba mbamanyi ate bambi mbaagala nnyo ekisooka mu bakyali mmwe salute mutobye n'ebisajja bino eby'emitima emibi ekisooka kyokka era nze buli wembasa agamba kyalimu muli baakabi kuba nze sajja n'akutimba ku sho ogenda otuuka ali wali ayaayaana yeetalanga omwagenda yakutimbye ku sho tamanyi nagwe yatimbye tamumiitinga nga nako wabula gwe nojjajja singa nze bakwata batse baku poliisi nze nimanyi ogenda nga ngenze noonya yantimbye ngenda omulaba atunula njala nenga akanzirewo akanneba kyoba oba oyagala nobasuubira nga bakuwadde sho of course ate nga sho oba ogyetaaga that's a promotion you need to promote yourself here in UAE Keifas nina fan base wano man njagala tufune ebbaala kifo kimu ngenda tegeka sho laba abantu ebbaala zinerevo z'ebbaala wano noonya n'ebbaala wentegeka togaba bakuwa ekisaawe kati nze wentunuulira ebbaala za wano you people mwana abali mu music industry ye Dubai ntono nene you don't know King Wizzy you don't know me bro these people they don't know whom them deal with nze Keifas nkuba ebigambo bino wammanga nze sometime olaba nga bwosese bwotyo mirawo nenseka neŋŋandira abakyali bavimbira wano nze ntuuka mu bbaala nentuna akantu nze nategekanga netegese nzekka abantegese abbaala ngaekubye kuno ekubye kutuuka eri naye ngadde screaming one man King Wizzy ng'ate siri muyimbi wa media abantu abasinga bampetanga King Wizzy musota naye Justin nti wano lwaki mbagamba ebigambo bino temuvimba kati njagala twogereza amazima baleese binyanyanyanyani ekifo kye bamutaddemu ekyo okiraba kirabika kitya katono bwe kati kalinga eno lumu wanawo makaago wano woobeera right nawe oteeka muno disco live oteeka wali stage olabe eno bbaala namba iza wano naye ne muddeyo ne muvimba bro you never know and you will never know and you will not know because you don't know temuvimba nnyo bro kikyo okuba kutta abasajja no booliko boolimu okukomerera boolimu okukuba obeetaaga as far as ng'okyali mu music industry you need DJs you need presenters you need promoters you need each and every media personnel okusobola okusitula endongo okugiteeka ku top Mr. Keifas man I'm not fighting those people but I'm trying to enlighten them and I'm trying to direct them to the true roots. Whatever questions we are getting in Uganda, did you saw the way we are yaniriza Jose Chameleone? Yeah, man. Ngoyizo loza Chameleone alina kyasinga questions. Alina? Oh my God.
Questions akuba ensi zonna. Chameleon njagala ngojeko Tanzania ne Kenya we walala wangu. Zonazi kuba. Neda yabadde kona European tour. Mukama wangu wekitiibwa. Okay. Oli muhinda so nkuwe ekitiibwa. Kati bino bintu tuve mu kusodia ntolokwa Kingwizi muganda wange mugamba asinga kangezani. Mbo asinga Eddie Kenzo. Kenzo ntadde wala nnyo. Nti asingani John Black. So John Black. Obo nimbye. Ate obo nimba nnyo nawe. Sina kye njagala nkugireyo nga ggwe. Walaba cautions. That's star life. Bali abasajja balina is just natural. Nagwako. Tanagwako. Ensonga lwaki bamunoonya. No. Yes, njagadde ku enlighting abantu. Now just a veteran. Okuba owakabi. Tekikujjaako nti wonfuula owakabi ogenda vaako obwakabi. Okategedde? Buli omu alina gundi. Omusajja we yaleeta Chameleon. Bambi n'amwaniriza n'akwata fulaga yaffe. I liked that. Okijjukira bawe kalaba. One love. Tekigenda fuula nti Uganda efuuse Jamaica. No, wabula mwena musigala nti waliwo omukwano. Naye kati kano nkaleeta eri bano abaana ba wano. Mbayita baana. Koza bamba bitandikidde wano. Nze togenda kunza anko. Togenda kunza mbo nvunamira simanyi DJ Ramu, simanyi DJ ani. Nze ngenda vunamira DJ Ramu lwa nsonga nti anvunamira. Mpa salute njikuddize. Nze sijja kujja nko salute nga olinga atamanyi. Ompetteke. Nyina omwana ano DJ gwenzikiririza mbalinga babiri. Waliwo omukyali bamuyita DJ Shakuru. Ye mwana owakabi. Kati obwenga n'obuuza Shakuru asobola okugamba who's Kingwizi. Because this guy has been a bad DJ in Kampala there. Waliwo DJ omulala ali wano wakabi naye mwana yabikowa nonyiga njamukuleetera. Bamuyita Azon DJ Muganda DJ Alex. Bakubye endongo e Kampala yatuuka n'angamba endongo tewali kyamaanyi. Kunyiga bunyiza akulumya mutima. Kati waliwo mwana omulala owakabi DJ Avast Pro. Omwana oyo bambi amanyi kyakola, ali respectful, ayagaliza. Kati when it comes to music industry in Dubai, nga tonaogera ku bipumpulira byonna. Ate nze kati kankubule Keifas. Nze nsobola oku introducing DJ Avast ne introducing ate Keifas. Nina abantu waliwo kyali ono photographer akwata ebintu bya vibes y'ejabi editing nga bifuula byonna ebyakabi. Kyali yani oyo? Kyali abeera ku kamera ye. Kyali alina omulimu gwa mulungi. Kyali wakabi. Ne kyali ali respectful. Ate ayagaliza ate amanyi kyakola. Kyeki kyekugambye Keifas nze okugamba nti oli wakabi togenda sigenda fuuka nti ndi wa laisi. No. But respect is deserved to those who fight for them and who are real. Yeah man. Sigenda kugamba ate Ramu eno message egenda gwe gy'oli. Lekera okwesesa n'abantu nga tobaagala. Lekera olaga abayimbi mu bakyalibo ng'otegese obuvulu olumala kubivula abaana n'obalaga amazzi. No. Ramu obanga oyagaliza industry yammwe sinakwagaliza. Tukuze tuzadde abaana Keifas. Nze am dad. I'm a counselor. I have people who respect me. Sigenda kujja kubbaala. I have money. Sigenda kujja kubbaala. Sina na budde buzina. Bukuba budongo zina na buwala bumanyi biki. Obuwala obubeera mu bwanyinaffe Buganda bwaffe. Just twagala bulowooza nti tuli happy mu nsi eno naye nga tewali wano ssanyu. Tusiba tukola tutoba. Kati ate tutuuka mu bifo bye twandigenze tulina bannayuganda bannaffe batusenda tugenda mu byaba Nigeria ne bakwaniriza. You look like a star. Yeah, I'm from Uganda. Naye nga no one can represent you mu bana abeeyita bannayuganda bannammwe. DJ Ram otegeka entebe enu n'ogiwa abayimbi ab'e Dubai cause wantu tuli bangi. Reserved for all UAE artists. Olowooza ebbaala yeegwa oba olowooza wonaagaana Achibuleni simanyi Bonnyman simanyi Dr. Wichi Kingwizi okutuulaawo olowooza agenda mbaalooza Wichi Achibuleni asobola osasula ebbaala. Mayembi naye era naye tekimugaana. No, ku busungu n'endongo gy'akuba ab'omuvudde nnyo. Bonnyman omwana atoba apika asula akola n'agatta ebintu bisatu omulundi ki gwomusasuza ekyo omanyi transport gwateekamu n'okujja ku bbaala eyo. Can you imagine? These people they don't have heart. Mmanyi bakyalibo
cause mwena muli media naye kale naye kitunulemu wemba njogedde bubi mu nkuba ejjinja nenza ate gana kwogera mazima so long as you speaking out the truth no problem mu byenjogedde kiki byakiri awo njogedde bubi ki ate njabba kubanga abantu abo njabba kuba Dijeram nze najja wano nali nze nakamala wano omwaka ndooza gumu ngenda weza gumu emyezi ng'ena etaano naye nze nali ne kata eyo omwana ndooza mwaka gumu nga mpulira mbu waliyo Dijeram simanyi naye nga mwana bakyala bambi bakabi wakabi big up on yourself Dijeram naye dasti nangamba mwana babanga basobola okuleeta abayimbi okuva e Kampala bambi ne babaleeta ano Dijeram wakabi naye bro wabaawo advantage ne disadvantage. Yeah, manya abantu abatoba omwana wajjaawo nagamba nze gundi ndi gundi ate obo bamanyi nze lumu ate nakukyawa from day one nali nakajja muno oyo Dijeram mbigamba lwa nsonga nsaanidde obbigamba cause teri agenda bagambako munansonyi okwogera ku president w'eggwanga. President ye muntu afuga eggwanga right akulembera teri amuganye naye okufuuka ku president tekikufuula nti ofuuse muzungu ofuuse mu Japan ofuinga ate oli wa Uganda olina bba muna Uganda. If you don't like those people who voted you who put you in that position togenda kutana balala togenda nakutana Katonda kitegeeza tutana Katonda bino ebintu nze katika nkwe n'ebintu byentambuliramu katika nkugambe ekigambo ekisooka Bobi Wine mwagala nnyo blessing omusajja oyo ayagala eggwanga lye omusajja oyo si munaku Bobi Wine wakabi naye bambi abeera genuine mu bantu ayina ennaku ku mutima ayina ebintu byalabye bitatambula bulungi naye n'abantu abandi badde bamwagalirako tebaliiwo nze kati bino ebintu byenjogerako tebagamba omwogerako mbula okuba onoonya okuba relevant okubaki relevant oyogera ku Bobi Wine bakuwaani bro bino kati nze kankugambe nze kabaani nsobola omuwaana singa abakola ekirungi nze siina nze kati kankugambe era nze omukazi gwe ngenda okukulaga nti ono omukazi wange njagala mumanye nti kyogamba tolina mukazi anti nze nkugamba tolina mukazi omukazi gwe nja okukugamba nti oyo mukazi wange njagala omanye nti bambi omutima gwe tolina mukazi gwe linda mukazi gwe nja okugamba tolina mukazi Ngati nkugamba this is on record tolina mukazi omwana wamuzaala mu nsolo nina omwana wange gyali ekeeyo wamuzaala mu nsolo no just tebyali byali gundi nti era tulina emikago gyaffe ne mama baby bless era mama omwana wange big up ate ne mama agenda okuzaala omwana yenna nkwaniriza ate nkwebaza era yangu webale kujja mu bulamu bwange ate beerawo kozi mwe mumentalinga ate mwe mutufuula abantu abalamu mbadde ku mulamwa yaman Dijeram banna akajeyo waneeno kyali bangamba genda olabe kyali ne twogera nako naye Kaifas ebigambo bino mbigamba mbulo nawulira ennaku ntuuka ku bbala ategese sho nangaye kinguizi biki netunye ng'akumanyi ngammanyi kale nyambuka nyingire nyimbe kwanze sitera kwagala kuyingira mu shombo kudda abantu kwerabisa kuyimba kuvaawo ntanga buno obuwalawala obeera ku mulyango buwololo kaŋŋamba biki nekaga madam jase omukulu abadde aŋŋamba enzije performing enzireyo nanalindako omulindira awo nkyalimu n'omuliro nkyalimu endongo yonna empunyako buwunya banange nawulira nga nziira nene ŋŋamba maybe let me follow the protocol kati kyali ava wansi tubadde naye ansanga naguma nenga mbeerewo no one knows me here kyali ansanga bamugamba wuyo omwami kingwiza adayagalenga eka abawasajja yingire kiboyi ne kiyingira ekyo bomboklat oli musajja mubi sikunenya olabika sente wakazirala ne boyi tubaddeko ne sente gwawo ate sente nze nkugambe maze emyaka emeka nkuwulira olowooza kati oyina era tolina nejasi buli wokuma emikwano nze nsobola n'okujja nze nsasula ebintu bingi ngenda mu bantu amu nensasula ngenda mu Jumeirah nga bakwaniriza mukama wange tuuliraawo n'onywa ng'ogamba let me pay because these people have respected me how can I pay abbala nga nkulinako ennogu Kaifas njagala otegeko esho oba boat cruise oba ki nja kujja nsasule because you support your friend because yeah man because
must also respect our hustle. This is a serious hustle. People don't know that music is one of the business, most people business. Zinagamba bana abo nembagamba zinaliye Kampala before being COVID. Zinga serious fast start bamanyi nti nochi nenga nyina fan base ku ground. Ntegeka show ne manya nti ngenda kuja milioni 3. Nokuba nansa na nojogoloza. Nemba nansa na nengende mutukula ku boda nengende Masaka nengende Jinja. Ne kati machi ndio mtetwategekanga mujasi mwabanga vimbo tegeka kashonga ka vimbo kuba abantu bamu osangoli muyimbi oli dancer be bajula muchi mubala aho tebaba business. Nentegeka big zone ye nansana eri ebala kifecho kyakabi nga kikwata wagulu ne wansi nga bazela bani kati tojja kungamba otegese kali simaika Venom mbobichi mbongambe ebigambo ki kale Venom yo bale Venom yo njogera konti kale ya improvinze ne Venom no ojipima pima ne Autospa kinene ojipima pima ne Vox kinene how many people babera mukale nene bantu bameka babera mu bisatu bale abalimo basajja ategeka nafuna obuwumbi bubiri kati so this binombigamanti they have to learn to respect kati batu nkugale tuli ku current bale zo ebinyanyanya bana bakuba ebisawe omulese mu kalumu ke akali wakaka apangise emitwalo ana gwe mu mutadde mu bala okategedeke nkugamba kati gwe nokencha ojomanyireze King Wiz goita upcoming nenga toina reasoning eringa na yange nze kimanyi bayinza obutanjagala koza ino and temwanjagala ate temulinjagala ate nange siri baagala okuleka abanjagala ndi baagala okuleka oyo ali ku kituufu agenda kunjagala kuba muganda wange newoba DJ ngola abakola ebitali bituufu abamu sibamanyi ne mwana mubabuulireko mutereze bannammwe bino ebintu byakwebaamu tukuze kati Keifas nina emikwano gyensembeza ne gyengoba nagamba abaana abamu tetugenda soka kukaddiwa tweyite ssebo gye baleko ssebo. This is now our generation. Respect begins now. Yeah, ngamba abantu kati ffe ba ssebo wotamba kitiibwa gwe nodda mu byekisirusiru oyagala osanga muno omuyimbi olabe nga atategeera kati ffe bakitaffe bawasa banyaffe nga banyaffe ba myaka 15 nga bewa ekitiibwa kali gonsanga ndi myaka 2 mu mmeka ndi mu 3 kati oba simanyi bulungi myaka naye gwe nyango nvuluge ombulira Kefa nze nkuyita ssebo lwa nsonga you deserve it kino emyaka tukuze kyekyo gwe ntuuka ewo noyagala munkwatirire nine ndongo. Tell these people where the sanga music wange bana. King Wiz is one of the baddest dancehall artists here in UAE. Musanga atenga wangalia mu kibuga Dubai kwasinzira okubanga kwasaganya embeereza enjawulo. Musajja is a businessman doing a certain kind of business is in coffee. Atenga at the same time musajja muyimbi. Wewe namwetaze genda ku gugundi ku YouTube teka mu just King Wiz music ojja kuba omusinkana bulungi nnyo. Aina enyimba nyingi. By the way, is one of the artists in was achasinzo kuba nenyimba each song with a video. Unlike most of the artists abasinga, they are more of audio thing. This guy has a lot of video songs osobola munonya ku YouTube, kwali ku TikTok, Instagram, atenga ne ku X, Facebook, yona omusangayo King Wiz. Bigambo tebisobola kukakasa kikyali kubanga ebiseera bisinga tetukakasana bigambo wabula it's always action. So you try and check out his music, you will know chiche twogerako oba talking about right now. Musajja munyivu olunaku olwaleero kyovola ba ntera nnyo okubanga njogera naye olwaleero byampeddeko namulese exercising anga yonna eveeye emuggweko yemale eggoga kyovola ba obudde nabumuwadde bubwe sho oba gitutte oba gikoze ekinze nasaze okusirika akoleki mpulirize yemale eggoga naye nga tukujjukiza oli ku mukutu gwa Kaifa the broadcast kwe tusinzira okubanga tugezako kwasaganya embeera wacho bakubira makayimba okagusulawo eddakiika nga 2 gusulawo ojakka okawatere kati olira tibebe wange kati gonda bantambula nsite bigerera benjala yegwe yanzija ku dondolo laba bwenvimba mamira beswaga singana lina sente naligulidde biralo byente nsente zambula nisigaza iwiwe owimbabaziye omulungi wankuba singira feza wanyita lodisha penzi langu raka de makalme kinyange ekisimba mwana yasira nsonga nchatereza system bachali bamumpagidde banga ate njagala musigale nga mumpagira not a disappointer
always mbakumlamwa. That's why I'm always ready for music class ya nose. So kati King Wiz, ebbanga lyomaze mu UAE omwaka ogumu n'emyezi nga giikyo. I think omwaka mulamba okumala okuobserving okumanya system bwetambula as far as music is concerned. Bw'osuubira mu bbanga ly'owaka gimalamu n'okuyimba toyimba I believe tonafulumya yadde lwemba n'olumu UAE one. Bw'osuubira industry eno mugenda kugikwasa mutya okubanga mugezako okugisuusa. Oyina mikwano bano bafulumya ennyimba. What stops you from going to studio? Ate nga I believe wano waliwo omwana Munnayuganda has a very big studio. Era producingira abaana abo bonna abasinga abayimbi b'omu UAE. Lwaki temukwatagana ye ekyo nga kivudde awo ogenda kubanga okituddamu. Kiki ekikulemesa okubanga okwataganayo n'abamu ku bayimbi abawangalira mu UAE wano okubanga mutuwaayo kolabo? Tomanya, you push ekintu ekigenda okubanga kibayambogezako kwesitula. Another thing, mugazalinga Duke tuwayo all star as a musician here in Dubai. Ng'oluyimba olwo lwenna lukwataganira wamu okusitula eddoboozi lyammwe eri Ugandan community okubanga babategeera nti nammwe you have something to deliver eri community ate nga muli Bannayuganda abeetaaga support nga abayimbi Abannayuganda. So, what is your take about that, man? First of all, webale nnyo ebibuuzo ebirungi ate webale nnyo sengeka bintu biri ku mulamwa. Togwira bigwire ng'abamu bendaba era ne ngamba wetajja kunkyaza kubanja mukuba omugere. Ebyadda zenkubuulira. Because I know. Mulimu abakyali bava ne ku miramwa. Yeah, man. Naagala bakiki. So ebintu bino by'obuuza mbyagadde mulimu muno abaana balina studio ekyo kyogedde kirungi ate bambi muli bali. Mulimu muno abaana abayimba obulungi ebyaddala. Very good talented musician. Tebayigidde wano. Era nze ekisooka to show you that I respect them. Obwedda mbakumenyera amannya. Respect. Naye ate ekirala kyemmanyi nze mbalaba ng'obakyaziza cause I follow you. Nizo basi ba following ane gwe following. Blessing, brother. Tosanga muntu ayogera ku King Wiz. Tosanga muntu ayogera. Lwaki temwogera ku muyimbi ate nga wakabe one of the best dancehall artists. Ate nze mbogerako. Yaman. Kiki kye nagambye nti nze ogamba nti Achibweni mumanyi, ogamba nti Bonman mumanyi, ogamba nti Dr. Wiki mumanyi, okugamba nti waliwo kyali wakabe bamwita Biaxi kumtegedde kyali. Eyayimba yaddamu akayimba ne Bonman ene obantono. Badra Flax waliwo omuwala oyo wayogedde Mora waliwo demo omulala ayimba nyumba Nigeria Shani Styles mwe bakyalimu muli bakabi muli kati kambabulire nze buli wensanga bakyali amaga muli bakabi bakuma obusungu ate abaana balina ssente wazi bakola bevaako bafulumya music batambula ne bajja mu bibaala bino eby'abaana abadongo ne batabafaako. Fire this bombo clad DJ ne promoter no dongo muyige ekintu kya one love mulowooza mwe bani promoter bayisamu eggaali bana abawendongo ekirala ulira tebatuwa ndongo okay myaka gye tumaze wano mutuwa ndongo ki mutuwadde ndongo ki mataliso babaguliddewo amatabi kati tumaze babuulira ate kale ekyo thank you appreciate mwe bale tuwa amatabi yeah man. Nete mulinda ate ffe kujja wano kulagana. Soka bogerera. Bino bintu mulina obwongo. Mukama abawo obwongo. Reason mulowooze. Nze mbadde sikyala nkugambe ekeifa nsooka. Yakunyiiga n'omuntu tuveewo bubi nnyo. Kusala kunteregajerega nze twafuna dde obusungu bwaffe kuva Kampala. Aye tose wano ninnya ku nnyonyi. Ennyonyi eno nze nenjirinya bulinnya nesiba sikola ndi wakabi. Nzira yekane bagamba muyaya neno nyonyi za mweje mugamba mbadde. Edde twalanga banyina faka osanga kapatane kamukwana ganfunye omuzungu. Ya kitufu. Ebyo tebakyabirimba baba Kampala. Yeah, abana babuse kati. Okitegedde? Edde nga oli bagamba mbu atuuse Bulaya mbu aba agagga wadde amaze. No. Ennaku ebaluma. Ennaku etulumira eno lwa nsonga ensi yaffe. Ate n'osanga omugwagwa agamba ensi nnungi nga ewaabwe ennyumba eterina na plaster. Imagine. Can you imagine bombo clad busirumwe bawumba tufu ensi yaffe ffe tuzadde abaana ba tulwana tujeno tubonebona abaana baffe balimita mu bulamu betukoze eki bamulimu tulyano tutoba nete tusobola nakuyimiriza abeera famire zaffe bazadde baffe kuba kutuusa mu bulamu bwabye beetakirwa kubanga tugenza obbuuka nga kirireeti kati ensonga eriwo eryemu
wetusanga ati bannaffe tulina ennaku yaffe twagala tukwatagane obulamu bunyumemu. We can help them as well as they help us. Nze natuukanga mu bbaala z'e Kampala zonna zolaba ez'ebbeeyi otuuka ne baga mugamba bali n'olya n'ennaku abasajja nyaniriza ng'owekitiibwa n'oganfudde nenonga kanziba nvimbisizza ne wano oli alowooza mu nvimba mukyala alowooza agenda kunjagala. Bro, buli abakazi abo bategeera bamama baffe abo tasobola kunjagala olw'okuba ompanye wabula akanyaga musajja gweyisa bulungi. Walla ekyokubiri oŋŋambye muno mulimu studio ennungi. Ekyo obadde kyennenda muno mulimu studio ennungi naye nga wenkugambye nga King Wiz sigenda mmala ate omwana alina studio bamuyita Avast. Waliwo n'omwana alina studio bamuyita Doya Banks nolabika tomumanyi. Doya Banks mwana akuba bu sound obulungi obuwoomu. Naye Avast ye kabaka ate yali wano kumpi aye akuŋŋaanya abayimbi n'abazzaamu amaanyi n'abatandika okuyimba n'abazzaamu. Nina obuzibu bumu. Ki ekigaana okukola music? King Wiz, I believe omulimu gw'okola wano mu UAE, it's one of the most payable job. Obutalina na pressure. Okitegeera. Ate I believe olabika okola essaawa 8. Bakosa nnyingi 13. Ne bwe ziba 13 olina day off. Ate tukola 24 hours. Essaawa 13 kitegeeza olina essaawa 11 ez'okuwummula. Ki ekigaana okuba nga owandiika music n'okuapproachinga studio kubanga abantu ba music omupya? Nina obusungu n'ennaku ku mutima. Bijja kuggwako singa the moment you approach olaba one of the thing that makes artist more powerful buli lwanyiga exercising ekyo ekimuli munda n'akiteeka ku mic. Bw'akiteeka ku mic kigenda kutaasa omulala ayita mu mbeera y'emu gy'akola ki? Nkubuuza ekyo. Gy'ayitamu. Obalaba nti Ziza Bafana he was one of the artists mu Uganda eyali akyasinza okuwanika ennyimba. I have one of my friend eyali producer we Ian Pro. Natulako ne Ian Pro one day Ian nangamba blood. Ziza Bafana is one of the guy who used to come in the studio. Immediately aga blood teka engoma tukole. Naleka ngo kwakozeko chorus olima neruterekebwa. Mweto olamu nakomaida kikabi teka tukole. Nateka mu chorus nana kati najja ngazamuuza verses ajazamu verses ajaza kati olira. Kati I believe style joke by yemu ne Ziza Bafana. Nti abantu bakuba dancehall is one of the writers abakyasinze mu ggwanga oba mu nsi yonna kubanga ebigambo biba bitokumuluka yo nenga keva zuliwa kavi ate oba yogedde ku basajja nga Ian Pro. Ian ni sajja yantandika yomu kubale twantandika waliwo brand producer mu Uganda that when wasinga okukyatiga waliwo brand biz waliwo Ian Pro bambi twakola kedda ne tutandika ne group Pro waliwo Kira Beats waliwo Kanja Production ne basajja bano bamanyi mwana kanta abba wa Bless Touch Bless yamma waliwo yali andizedi edime naye mwana kyanganya okola music ekituufu kiri nti nze nganze King Wiz njagala nnyo okukola oluyimba luddako nga lusinga kuze nnina zonna. Kati lwaki okomplaininga obutaba wa ndongo? Ekyokubiri ng'endongo yo gennyini toyinaawo ensonga lwaki siba wa ndongo n'endongo gye ngamba todamu komplaininga ku ba DJ naba promoter nga naye kennyini endongo toyina. Nze wano ba DJ ba wano sijja ba complaininga ko bumanyi lwaki kubanga tebalina bantu benjagala tebalina bantu bamala bo balina bantu babamala kumuwaana naye omusanga talina kyakulya. Nze I'm not of that level. This level I have fan base. Kati kankubuulire omuziki gwansindiikiriza n'empangula akalulu k'Ennansana na municipality twesimbawo abantu 5. Nze omwana omuto yalimu ate nga ngondaba ali mu lasita nenzijako enviiri abantu ne bampaaka ki ekyasinga okunti nali serious wali kansala oba just ogezaako kunfumba kubira kubeera Yesu amala Ennansana nzeemu ku nnaku eyasigala ku bantu beeka olw'ensonga lwaki nti ekyansinga n'okunzija ewaka kutya ensi tekyategeerekeka ebintu biba genuine ne babifuula enkya bwe bati tegeeza oli politician siri just twajja nti waki tubibalekera babibeeremu nga nabo tebako omusanga akubye essuuti nenga tasobola nayamba baana bato tasobola nakulaba nti omulomwala tasobola nalaba nti omusolo bajja bantu mu bwatale tasobola laba bamaama babonaabona obutimba bw'ensi ne babobba ku myalo ku miruka still nemmere those people they are not royal and they don't even deserve to be respected.
Really man, how can a Rastaman dancehall artist remove his style and not bulamu obate tutegerere bana babadde befuula abakabi. Nze lwaki I respect this guy Bobby Wine. Era ne njagala nnyo ne Kamiri kubanga yali azize kubanga yali akirabye. Njagala nnyo. Kubanga these people they have knowledge abayimbi balina obwongo abantu bali mu artistic oyina obwongo bana ba design omwana ategeka akantu baba ne bano bakyali bakulize bali awo balinza babawe mama aliye babawe baliye. Uva ku mwana atubana agenda nasula nga talidde kati Bobby Wine obulamu bwalimu n'obulamu bwe yalimu ye musajja omugagga omuvundu naye najja afiiririre yalina respect atuuke wantu endulu neeko yalinga kabaka w'ekyalo w'eggwanga nino omusanga aze mbina ebintu those people they are stupid nosawulina agamba azze kunona ssente teri kabaka alina bulisanyu ki kabaka alwanirira ffe bantu atuba naffe kulula tube bulungi buwe bamuwadde obutwa bamuwadde biki n'olowooza kabaka ali mu bulamu bulungi musajja wattu alwanirira ffe kati omuntu yenna ajja alwanirira omuntu wa wansi gwe ate gudde omumanyire these people mukolimirwa ate mulikolimirirwa muziziza ne mu ddoboozi ery'abakansala you people mwagala ki nze kati kankuwuli ettaano nze sigenda kudda wano abantu balaba abantu befuula nti yamaani baana abantu bebasinga oyali eneskin mulaba mwana ategeera nnyo jasinze nkimanyi ekiri emabegayo nabambi ategeera naye nga womulaba ensi eno yatabuka sajja atu kaba kanyolo kato ne bamuteekako ka pisto ate nga basajja bakujjawo so tonenya muntu kyekibagana okukola oluyimba nga kyekigana okukola kolabo with one of the greatest musician Brad. There is not something planned that kisobola okufuula omuntu busy okitegeera one kyekigana okukola kolabo n'omu ku bayimbi abawano I believe Bunnyman no I believe kuba omanyi lwaki kolabo eno it's one of the key factor ezigezaako okusitula abantu from one level to another. When you look at Fiki Gaza, the way we are way back is not the same way it is after getting a collab from Jose Chameleone. You understand? Collab ine engeri gyeshifuninga omuntu omu kumuliza endala abayimbi mwe bali muno abagezaako kubanga batryinga their best. The likes of Bonnyman, Dr. Wiki, Archbrain, Twisted Mind, era kati uli akino ekimbuuzizza kati onakuba kolabo abayimbi bonna baagala kolabo tugikole njagala nsooke tutegeke ebbato webambangula tugenda kukola oluyimba bawe twenkanankano bawe tulabanga niwaba tawangudde naye ne tulabanga asaanidde okubeera ku weighing scale awo ngenda kujjawo nkubuuzeewo before nga tonaba kumalayo kya kolabo lwaki temugazalinga ng'abayimbi program eno katugeze netandikira ku ggwe n'ogiyisa mu Bonnyman gw'omanyi n'ogiyingiza Dr. Wiki n'ogiyingiza Archbrains gwe nga gwe b'okolagana nabo Badra Flax kane Badra Flax n'anoonya abakolagana nabo n'agimuyingiza ne Dr. Wiki n'anoonya abayimbi b'akolagana n'agimuyingiza n'Archbrain n'agimuyingiza Roy n'agimuyingiza ne mufuuka abayimbi ne bwe mubanga 10 ne bw'oyimbira sekendi za 3 buli muntu kyabayimbi 10 nti sekendi za 3 z'eddakiika mmeka 3 ez'oluyimba ne bwe luba lwa ddakiika 4 ne mufuba all artist naye nga kigendererwa kyammwe ki ositula ddoboozi lyammwe nammwe kubanga mutegeera analaba oluyimba olwo n'alaba abaana bano abavuddeyo ne bagezaako okwesitula obubaka bwabwe ne baluyita mu music ono lwaki tetubayamba olaba omufuna NGOs ezigenda obbateekamu kasente ne mubanga musobola okusitula talenti zammwe naye mmwe one of the thing ekisooka mumanyi mu buli baakabi ekyo nakiwuli okuva mu promota ndi those artists nsonga lwaki tetubawa ndongo yaffe wano ba tetuwa platform one tebalina ndongo ekyokubiri bamanyi baakabi ekyokusatu omuwafulo najja nga aniigira nga agamba nti sho yiye kati bagala ate nga mukyakula bagala tugambe tuli baakabi mwe bapromota mwe baakabi kale kati waki mugate mutuwa ndongo kati tetulya tetunyirira genda ku media z'abaana olaba batudde Zebo kati twabavuddeko mmwe tutegeka zi board cruise ate mwana mama kati kankugambe walo atike yazze you people you don't know business and you never know fe tuina sente kwata bayimbi 15 milioni mmeka 15 oleza 15 dedira mu 15 kakade kamu n'ekitundu abantu 15 kadde kamu n'ekitundu ezo sente ntubira ebbaalo olunaku bantu banywe mwenge gwa mmeka bantu abajja babiri abasatu abamu babiri these people they don't know business chovola bo muntu akunganya kamukam
nono gwoyagala okumanyira alina mikwano gyo ate oluddako bagenda okukola ki okuleeta. You people you have to learn. Nze bino ebintu bibaga simanyi nnyo kwogera wenjogera nyiiga bunyiizi oba kiki kosa lino mba mmanyi mulina obwongo ate musingako ku bantu abalala abali eyo so mwe mulina obba mulayima entuufu. Bino ebintu munnamawulire akwatagana n'agakwasa kakwansi ne bakwatagana n'agaeditinga mpaka owa kamera paka ne gafuluma. Ne mwe mwagala mwe baboosi mwe muvimba mwe mubaba celebrity mwe mwagala ate musanyuse abazze okugira kati nga mwe mwabasolooza ssente omuntu gwosolooza ssente yakukyayedda ajjamba nagasenga tabadde kingi wizim ate sijagenda mu kibaala ekyo najja senga badde tebalanze kingi saha nandibadde sigenda wa naye gwe neweerabira omumanya tagambe nti senga tabadde dijje gundi sanandigenze lan mulowooza tetutegeera naye mwaba tategeera. Kati tula ku social media ekintu ky'oluyimba wakyogeddeko bambi omwana oyo Avast sijja kulimba yakyogera dda era bali mu ntegeka era webale nnyo ate kirowooze kyobaze buli kadde nkutya ebyaddala ebintu wakyogedde nenseka mbwene ngaomusajja ono ali so blessed. Omwana oyo Avast yakitandika dda nombuuza lwaki tokola luyimba olina kyoyagala okuwulira naye sijja kikuwa oluyimba lwo njaddukola mukadde akatuufu nga maze otereeza bano abantu kompadde omukisa ne way forward manyi abalala bajja kundumirako naye ate abamu sijja kujja ku media gyammwe sijja kyala kuba tujja vaawo naye yasi we bamwetereza tujja kukola ekirala ekya show bapromota baagala bavimbe omuyimbi fe bayimbi we are born bimbo teri muyimbi agala muvuluga cause okutuuka gwe oyagala ontere ku stage ekitegeeza nsaanidde n'ekirala odde nonjogerako mundaba nze mba mbalabanga bandaba naye naatagala ateekawo mbu kantu oba ki nenze mba nkimanyi nze kyenjagala kimu ojja kummanyi tayimu entuufu ejja kujja ogambe okyalioyo naate kirungi bakyali baabwe bonna bakyali bange ate banjagala naye nze nyinza obba nze sirina mpalaniraako nze mba saagala ono nsobola okwagala bali ab'emitima emirungi abali amabega era tubonganga ki aye nawe sikwagala nti tolina buzibu wabula nti ebyokola bye saagala mba ntunalinga kanfuwe akawaani tuleme kugira bwe mba soogera naawe mba sikuwalana wabula mmanya levo yange mmanyi nti obwongo bwe n'obwange tebwakwatagana ate n'ekirala tandabawo nange sijja kufuna budde buzibu naye kamaisonyiwe Kifas onansonyi oŋambye nga wendwawo ogenda mu studio bakisikola nnyimba media za wano I respect Nyondo media I respect Kifas media vibes yo jimuwa respect kuba bambi tanvumangako ta insultingangako talina kibi kye yali ankoze naye just ayina amaanyi mangi agasobola okufuula abayimbi bawana abakabi ekyo kyo kituufu kati kiri nti nze tofuula wakabi ozi myanze ndi wakabi naye nyina abaana bendaba ate obamanyi abaana abo ba Achibulin ba Boniman ba Dr. Wiki he can make them real artists osobola kuba abaana abamu bakolera walo oyo Achibulin aba Juma aba Abu Dhabi kati bambi n'aveeri n'abase mugoyeza n'omu masho imagine Boniman lunaku abeera mu Dubai naye ako asula walala naye n'aveeyo n'alinya taxi n'atuuka ku bbala n'abula okukaaba amaziga so these tears mulowooza munaagazaawo mmwe kale nze just mbagamba kati vibes gwalinamu ku maanyi bano abalala tubanenyeza bwereere banoonya kyakulya nze ngenda nenkola emirimu gyange tubaleke ne vibes olina omulimu omulungi ate olina obugagga noba tolina ssente oli mugagga kikyo kikozese ogabireko ku baki Kifas tagenda lwana lutalo lunuye katalusobola yekka mukwatagane oyo Nyondo media mukazi mulungi ayita abaana muje n'abakyaza bambi mukazi wa kabi walo ne kyali mulaba mutawiruzi ndaba so abaana balina ebigambo ebirungi mubakyaza abantu babamanyi nze temunkyaza nze nja kukola ebyange mbanze leka abankyaza bankyaze n'abatakyaza mukyaze bakyali bange anyway ndine King Wiz musajja agezako kunyonyola embeera nga bagezako kuba netambula nga we nagame tugwe tuba naye musajja artist tosuubira kubanga ate tugenda kwogera ku byabulimi tuba twogera ku ndongo serious ndongo
because I believe when you try to watch his music, he's one of the best talented artists abali wano mu UAE. Naye abatandaba ku discoveringa kiki bali na kiki basobola okuteeka na mbeera kiki basobola okukyusizaamu game ya wano mu UAE okubanga endongo esobola okubanga etambula n'okubanga recognizing ba. Kigero nnyo kigamba abayimbi bentera okukyaza wano nti ebiseera ebisinga kizibu nnyo kyakwediscoveringa na kikyoli, naye the moment wotula wansi n'orealize nga kikyoli kigenda kuleetera okusituka ku makya ogezeeko okulwanirira okufuuka ekyo kyeyagala okubanga okola ki ng'ofuuka. Tosobola buli wamu w'olinze kikiriza era nkiteekamu nnyo amaanyi nti osobola okufuukirawo wakabi. Baana bangi betulayo ku TikTok okwo abafuusa abakabi tebali mu Uganda yokka, they are abroad. I think and most of them most talented and most followed guys ogenda kweka nga tebali mu ggwanga lya Uganda. Nate they manage to make it. Ne bakwata community ya Uganda on social media ne bagizingako ne bawa following. I believe no muyimbi we na wangalia mu A1 ekyo kintu kyekimu osobola kiko. Kankusaleko ekyo. Kakati oyine ekintu kyogedde nti abantu bali wano bali ku social media bafuuse bakabi mwana muli bakabi big up on yourself. Nenjagala nkutangazeemu ate ekirala. Nagambe tulina obuzibu bwa backwardness. Na Uganda balina ekintu ekibalimu mu mitima gyabwe. Balina emitima emibi. Si bonna naye ate mwenna olya kankubulire. Rest in peace Asia. Okategedde Asia ziddewa mu ndongo y'abana Uganda. Just ongambye TikTok abantu bafuuse ba celebrity TikTok ne bajja. Naye okategedde SB4 yamukola. Nkyakuleetera. Waliwo naakola amaaso ate n'abanga ekikekenke ekiki. Tenge. Kati abantu bano wemba nkutambulira. Osanga oli atambula n'agamba atambula akola obusolosolo. Kati they like bamawube. Babaagala nnyo tuwubewube twewunzewunze tujjemu tukole busepiki. Olaba nabagenze mu America baani apo. Mbu abyole omwabi efulege akola obusolosolo. Bro, we are kind of people who have children, who have respect, who are rich. Ulibagaga mitima. Nze tugenda kufu. We are stars. We are born stars. Tetugenda kola bye tutateekeddwa kukola mboyagala tubeere byoyagala tube. Nze sigenda lwanira following as long as ndaba views zange ziri mu 10 ziri mu mmeka nkimanyi balina mitima miki babirabira mu kasenge naye baagala tweyambule kera ku macha keifas weyambule oteeke ku media bagenda okalaba. Kati these people muli bononefu n'okusinga ebyononefu lwaki temukkiriza mu kirungi mwagala bibi. Nze nagamba bannayuganda they have a problem. Nkugambye gwe tandika ovume ebyekisirusiru bagamba nange byayayogera bye neyogera ku byamagezi babiyitako buyisi. Waliwo osanga Kurani eyitako nakyo Kurani nagiyisaabo 10 agenda ku kiro ekyo ekyogedde ebyobuwemu ye bannange ne balaba ebyo bye baagala. So kyovola aba babakuumidde abantu mu mabaala babagamba ekituufu ekyamakulu ekibazimba abamu tebakifaako. Naye nooli agawayi tugende mu kibaala tunye paka ku makya poliisi tekwata muntu mu bbaala naye osanga batudde mu meeting balina bye bateesa ebyamakulu abo bakwate bakola ki. So this is Uganda kuva ku bakulu muveeri nammwe muleeta obusirusiru mbagambe kati baagala batamala emirundi olwokuba bakoli bayogere naye osanga omusajja ayogere point ezaddala abali ebyantuufu bayitako buyisi era si baselebrity. Kakino kyoŋŋambye kintu kikulu nnyo ate nabo bakimanyi. So this time tetugenda ffe kukola bye tutateekeddwa kukola. Nze waliwo yaŋŋamba wize oli wakabi nti ye Bat Valley Theatre atutte njagala ndina ndi muyimbi aŋŋambe njagala obe wanooza nkozanya firimu nemugamba okay naye eri mu industry kirungi napa paati nimugaba paati kiyopaddeyo nanga njagala kati ojjenga gwe taata atamidde jangu kati nangamba simanyi tandika nimugaba muganda so akukyusa maloboozi kwekola bisolozo nye nga ngwe ebigontamira no still meant to kola bino nimugamba waliwo paati kale gye nandikoze cause ba artists mbalayi bazanya film put me in a right position where I deserve respect and to be respected. So si kunfuula ate kyonziira oli akukola mbojja okola obusolosolo nze ngenda kutuula wansi nsiita ebigere mbu nkola obusolosolo mpita comedian
Ili mulimenya abantu tumanyira following. Njagala abana abantu bakimanye music is all about being smart. Bakubongo nibiva mukama nendabikayo ng'omuntu nebyoyimba. Nze ate nebirala okufuuka sita sigenda yimba byabuwe muntu oba mwe mwagala nnyo ebyo no ngenda yimba ebintu paka mukama waligamba nkutadde okubya ndongo ate nemba abantu abo nsiga buuka mbabukire gweera mudijjewo nze nkola ebyange eno mu makava respect naye situjagga bwe tufuna emikisa nga gino gy'abasajja balina royo tugenda bagamba kutumanye obubaka mugenda bunda ate tugenda bataukako mwenna naye nga respect abagezezaako kyusa endongo ya wano respect abaleese abayimbi b'e Kampala okutya Dubai nammwe mbakolimira abavumirira Dubai mbumbimbo ki n'otiisa ne banno okujja eno naye nga buli muntu obwongo bw'omu Dubai eno land of opportunity buli omu asobola okufuna obulamu obulungi olaba osaviving e Uganda ng'osabiriza n'olukumi lw'ekikomando. Don't be fooled mwe bakyali baffe abate baganda baffe batolo baffe abali e Kampala oli naakusiriwaza bro okufa ofiira n'ewaka ng'ovana mu nnyumba eri ajali katonda yategeka nti ojja kufa wabula nti lwanangu beera ng'oli focused sigala wo okuba muziki gukube naye ate yiyaako akasente ewalala ffe tuli bakabi nze nyina abaana abangoberera bangi naye bagakingwiza oli wakasegaŋŋawo olinanga nange njagala nyembe nemugamba sooka okole kuba ntagenda kuba na viga gye nnina I believe gubindabinda byebe mukwano gwo gubindabinda ntidde mondongo gubindabinda byebe omukwano gwo pulumi walipade gubindabinda ne bannwanisa tomala gajereka tomanyi bwenkwengwaniza gukibagira munafaaza dekaliira kweriranisa laba bonna nagiza nagira ebirala nebinnema watch girl you making me so weak in my mind wanna see you so do it hey you got a big magnet attraction for me girl in my man bita bata mataza buli lwabula ku mudume waffe n'enjayana osobola oyimba nga bwennyimba olowooza abaagana okumpisaawo gwe banaakwesaawo ng'oyimba okekema tonnakola na ddoboozi tonnekkiririzaamu muganda wange sooka onoonye ekiddako bino byo tujja bikola okategedde respect kati Kingwizi taata tukomyewo ku ndongo amayi nasazewo kuleka leero oyogere buli kimu kyokola ki nze abo mbatadde kati guneresanamu ne party tu Kingwizi taata tugenda tandikirawo mu party tu